nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the Buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Omuliro gwa Katonda, omuliro gw'ebyamagero gwaka sizoni eno mu biro ebisembayo. Fubutuka misinde oyingire mu nnyumba ya Mukama bw'esse nga 28 omwezi gw'E2016 ye overnight prayer wano ku Christian Focus Center Mengo Kisenyi. Onoowulira ekinaakubako ng'amafuta gakulukuta, abalwadde nga bawona, abaavu bafeekeere. Ate mmwe abatawasanga obufumbo koko banaakuyita ku mulimu naawe onoogenda. Omusajja wa Katonda Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda n'abalala bangi we bali okusinza n'okutendereza. Tomoni emiryango gigulawo saamendo gwa kawungeezi okutuusa ku makya. Nkulayirira okusimbuka mu nnyumba ya Mukama n'ebibyo si kyekyo. Haleluya. Omukama yeebazibwe nnyo. Lwaki tomukubira engalo nga z'amaanyi ng'ate ziri waggulu ddala? Engero za Mukama bwe zibeera, zikube 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 nga bw'omugamba thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit, thank you Master. Amen, amen. Weetulireko mwana wa taata noyo yakuninaanidde omunamusize ng'omugaa nti mwana wa taata oli otya? Omuŋambireko omumbulize ni mwana wa taata bakuyitaani? Mubuuze, mwana wa taata bakuyitaani? Gwe mwana wa taata owaawa? Akolera wa? Kama ebazibe. Nange mwena nsanyusa okwalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nenebaza ne Mukama abaleese mu nnyumba ye mu ttuntu lino ery'olwaleero, era naye weekoledde ekigambo ekirungi eky'amagezi okusalawo mu ttuntu lino, okuleka buli kyewalibadde okola noga nti ebyokukola tebiggwa, akadde kano kwa Mukama kaŋŋende mu nnyumba ya Katonda. Ekyo ky'okoze osize ensigo, Katonda akikubalire mu linnya erya Yesu. Amiina. Era olw'okubanga omuntu kyasiga kyalikungula, mazima nga bw'ozze mu nnyumba ya Katonda mu ssaawa zino ensi yonna ng'eri bize, negunoga nti kaŋŋende mu nnyumba yaani? Nsaba Katonda naye ajje mu nnyumba yo. Amiina. Ajje. Abalala bona basinga omwetaagira ajje ewuwo, kubanga omulowoozezza naye leka akulowoozenga, era bw'omuyitanga akuyitabenga mangu, kubanga wakati wo naye kati waliwo enkolagana. Omuntu bw'oba n'enkolagana naye nga yafuuka mukwano gwo, tewaliwo ssaawa z'omuyita n'agaana kujja oba n'agaana kuggulawo, tikiriiyo. Era Yesu yeyaleka akyogedde, yagamba ani kumwe ng'alina mukwano gwe?
mazima ddala nga mukwano gwe alikyaza abagenyi ekiro, mazima abagenyi nga bamukyalidde ekiro nga talina kyabbaliisa, n'agende wa mukwano gwoyo n'amugamba nti waayi kokokokokoko gulawo kubanga nkyazizza abagenyi. Bw'oba olinayo ekiro yakawunga ogimpe, oba ekkiro y'omuceere, oba capati, oba makoloni, mpaayo ekyokulya kuba nkyazizza ki? Bayibuli ebuuza nti ali luddawo oyo aliba ne mukwano gwe ow'engeri ng'eyo aligaana omuggulira. Yesu yali atulaga amaanyi agali mu mukwano. Ani mukwano gwe gwali gwana okuggulira ekiro ekyo n'amwatendinga n'akola ku bizibu bye. Obanga abaana b'abantu bakola bwe batyo nga baggulira bannaabwe be bayita mikwano gyabwe ne bwe ziba mmeka. Ulina omukonkona nga mukono gwa newa mukyala wange olubuto lumuluma atuuse okuzaala, gw'oyita mukwano gwo ayinza okugamba nti obudde buzibye wangi munnange ggulawo ontwalireko omukyala mu ddwaliro, agaana aggulawo kubanga mukwano gwo. Nga bw'ofudde Katonda mukwano gwo, leka buli w'omukonkonera aggulewo. Akole ki? Akuggulirenga, akolenga ku nsonga zo, akudduukirirenga wonna w'omuyitira, oba kiro oba misana, aggulengawo, akutunulengako, akolenga ku nsonga zo mu linnya erya Yesu. Era omukwano ogwo oguli wakati ne Katonda wo gunywerenga ennaku zonna mu linnya lya Yesu. Ekirala kye mmanyi ku mikwano kye kino: tewaliyo wa mukwano atavaliyowenga mukwano gwe. Tosobola kukkiriza muntu akwononere relationship obanga gundi mukwano gwo. Tulina okukkiriza muntu abayingiremu wakati awo abatabuletabule ne mukwano gwo, naddala mukwano gwo gw'ovaliyowenga. Buli lwe tubeera ab'omukwano wakati waffe ne Katonda, ekibi kyangu wamangu okuleka. Okukireka kuba kwangu kuba toyagala kumunyiiza. Oli ani? Oli mukwano gwo. Nsaba Katonda nga bw'omukolako omukwano n'ekibi kikwanguyira okuleka ng'ennaku zonna. Buli lw'oyagala ng'okikola ejjukire nga nti mukwano gwange ngenda munyiiza ntya. Waakiri okirekerenga ku ground ezo, okirekera kuba Katonda mukwano gwo. Kubanga eri ebweru ne mbamawanga n'abatalokokanga abafuba okuleka ekibi, bo batya muliro, batya geyeena, jahannama gye batya geyeena, batya muliro, baga nti waayo muliro sigulanga guli njosha. Katonda yengeri gye bamutyamu, bamutya lw'ebyo ebibonerezo ebiri batuukako. Gwe toteekwa kutya Katonda bw'otyo, era toteekwa kuleka bibi ng'obireka lwakuba otya muliro. Ebibi bireke lwakuba Katonda mukwano gwo. Osobola okuba amina ng'enneneko okusinga kaawo. Ngenze mu kitabo kya Samwiri ekisooka gye twakomye olunaku lw'eggulo, essuula ya 10. Twabadde nga tutunulira kiki ekibaawo bw'omala okufukibwako amafuta. Olunaku lw'eggulo twawulidde ebigambo bingi nno. Twawulidde obukulu bw'okufukibwako amafuta. Era munda yaffe ne musiikuukamu desire eyogeetaaga. Ng'oggyeko ebyogerwa nti amafuta gakutula ebikoligo. Ng'oggyeko ebirala ebyogerwa Yesu bw'agamba nti kubanga Mwoyo wa Mukama ali ku nze olw'ensonga nti yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Amafuta gayamba omuntu okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Kyekimu ku mugaso gwakyo. Neewulira ekirala, twawulidde ekisinga ku ekyo. Amafuta oba kye bayita anointing, we got to realize that it is the same word for the word grace and for the word ability. Obusobozi oba ekisa. Kye bayita ekisa kyekyo ekikuweebwa okukola ebitali mu busobozi bwo, ebitajja mu busobozi bwo, ebitajja mu buyigirize bwo. Wangi ab'eggwanga ly'ewammwe bye batakolanga oba bye batakola, ekika ky'ewammwe ye kitatuukanga nga gosobola okutuukayo, ng'okola ebisukkiridde obusobozi bw'abaana b'abantu.
mafuta kye galeeta. Twawulira olunyiri olulala lwabadde mu kyamateeka mmeka 18 olwagambye lutya nti kubanga ye Mukama Katonda akuwa amaanyi okukola obugagga. Kale kye kigambo maanyi twakizudde nga kitegeeza mafuta. Awo bikkudde mu Samwiri ekisooka essuula ey'ekumi n'olunyiri olusooka twawulidde omusajja nga bagafuseeko mpa olwokubiri owulira ekiddako wulira bye gakola olyoka otandika okugayaayaanira n'ogeetaaga n'ogasaba. When you have departed from me today, you will find 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zerah, and they will say to you, the donkeys which you went to look for have been found. And now your father has ceased caring about the donkeys and is now worrying about you, saying, what shall I do about my son? So kowulira ekiri awo. Ennogoyi zaabadde anoonya okumala akaseera ezibadde zaabula wangi bwe bamaze okumufukako amafuta kati abamulagirira gye zisiŋŋaanibwa bazuuse wangi zaabadde anoonya nga zaabula byobadde onoonya nga byabula kyewetaaga kiryaki okwanoyentinga. Ebyafuuka ebyabula Katonda bw'anakkomako bigenda kufuuka ebirabika. Era gwe kyova owulira nga nkiddiŋŋana ne bwe nakyogerera emyezi 6 kubanga era mmanyi kyekikutawaanya. Nkiddiŋŋana weetaaga Katonda akukomeko akutonyezeeko amafuta. Ebyakubeerera ebizibu emyaka gyonna bigenda kukubeerera ebyangu. Ogenda kulaba Katonda bw'ayanguya by'obadde olabanga bizibu. Olugendo lw'obulamu lw'obadde oteekwa okutambulira emyaka 3 ng'ostrugglinga. Ogenda tutambulira akaseera katono ng'ate osucceeding. Abalala ebyabatwalira emyaka 45 okubituukako ogenda bituukako mu kaseera akatono ennyo. Kubanga wuli ekigenda okubaawo Katonda agenda kubaako abantu baakwatako nga bakunoonya bunoonya. Nga bakola batya? Nga bakunoonya bakulagirira endogoyi zo ezaabula gye ziri. Nga mu buli koona waliwo gw'osangawo, buli woowetera waliwo aliwo. Abamu nga beetandika bokka okweyogeza bokka naye nga byayogera owulira bikkolera. Nga byayogera bikkolera. Wagenda kubaawo ekisa ekikuliko ng'oliko special favor. Somebody say favor. Nga bantu bakwegayira boogereko naawe naye nga tebyayagala okugamba bigasa ggwe. Ogenda obiwuliza nga bigasa ggwe. Emboozi yonna ogenda ogiwulira gyanyumya nti endogoyi z'obadde onoonya zirabise naye ne byayogera tabitegeera naye ng'ate ggwe bye bireeta ansa z'obadde onoonya. Nyinayo wano abalokole baŋŋambeko nti amiina. Nga byayogera bikukolera. Katonda agenda ku channelinga abo bokka aboogera ebikkolera. Luli obadde ng'aliko ekisiraani abantu bonna b'osiŋŋaana nga bakufiiriza bufiiriza. Sitaani ng'asindika abantu bakufiiriza. Ne weevuma n'olunaku lwe wamusanga towulira nga abantu nga bakyogera ekyo olinaga ne bannange neevuma olunaku lwe nasanga Magembe. Mu butuufu ng'awulira alukolimira. Era muli mutima gwe nga ne kale singa saamusanga omusajja okunziba obwenkanidde awo okuntuusa ku ekyo. Abo ab'engeri ng'eyo Setaani babadde asomba okukumenya omutima. Embuyaga ya Mukama egenda bawugula nga balemenga kutuukako mu linnya lya Yesu. Ne bwe banajjanga nga baseka naye munda nga babi. Ne bwe banajjanga nga baseka naye nga Setaani abatereseemu amaziga go. Wali abantu abaakula bwe batyo ng'asooka kusesa, osooka musanyukiramu, osooka muyita kyamagero naye maama
nga yeyekwesemu okubonaabonako okw'emirembe n'emirembe. Tebaliyo tembamanyi? Ennaku yonna ng'egenda okuluma nga yeekweka mwoyo. Ne wejjusa ne weevuma n'okolimira olunaku lwe wamusanga. Nsaba Katonda abo embuyaga ya Mukama ey'akazimu ebawugulenga mu linnya erya Yesu. Abo balemenga kujja gy'oli. Abo Setaani baategesemu amaziga go abawugulenga basemberenga wala. Nyinza n'okuba njogera bino byonna nga mbyogera nga goli mukuga ne musumba singa wabyogera omwaka gutandika ng'obyogedde buyise. Nze wengeri nga yonna musanga dda era n'amaziga golaba nkaaba. Musumba singa wabyogera 6 months ago obuli awo trap gye ndi musi gye naalibaddemu. Oli wano ng'oyogera bw'otyo? Oli wano ng'oli mubeere faana bw'etyo? Nsaba Katonda restore ng'akize emabega mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda agaba second chance akize emabega kuba kati okiwulidde okiyize. Katonda akuleetera abo bokka abamanyi byonoonya gye biri. Wulya bw'agamba amugamba kemaze okufukako amafuta ate nga kyekibadde kyetaagibwa yebadde priority. Kyekyo obulako kyobadde tolina bulijjo obadde okwata ku bintu nga bifa endogoyi nga zibula ebikopo by'ositula bye biyatika nekumbaga n'ogendayo n'osuula keeki y'abandi. Bano ekisirani nga kyagoberedde omuntu oba oyita bwoti ku keeki era egwira ku ggwe ne bwe badde yeetegesedde okugwa gogikona kati bagamba nange era namisango tasobola kubeera ku keeki neetagwa. Naawe n'oli abantu nga boogera naye naawe nga muli olumwa n'oga naye Mukama nze nabaki era nze nsuula keeki. Naye nga tera bali bagamba nti oyo abadde ayinza obutagisuula. Ekisirani kiri ku oyo. Ekyo ekisirani ayita ku kintu nekine emboloka y'omuntu oligituulamu lwetomera. Omusajja akuwasa yayavuwala. Niba baba tanakuwasa n'agamba bugambe naali kuwasiza bamugoberawo. Ayi Mukama Katonda. Nuga niyinze kiki. Ate abamu n'okumanya mumanya. Naawe n'omanya wadde tolina gw'ogambye naye okitegera n'oga naye kati oyo kankwanye awedde talina mulimu bagenda kugoba. Kubanza ekintu kyangoberera kuva amabega ku ssenga wange bakinyambaza keka n'otuuka n'okwemanyako ekyo Katonda akunfukireko amafuta akikutule mu linnya lya Yesu. Kyobadde obulako bakiyita mafuta luli obaddeko kipali kubanga maama ekyo kipali kyennyini nti akusuubiza okuwasa yayavuwala. Ekyo gamba wabadde gaga nti fire. Mugina kigattamu osooka ne weekaza ne kibanga kyotategedde bulungi naye ogenda wange oli mu bantu nga bana oli olwaga ngenda kuwasa ne bamusiba. Oga nendoza zekiri nnomo kya bulijjo. Omulala lwagamba nti tugende ku deeti boda n'emutomera. Oga kyo kiki kino ogenda okugattamu nti ng'oli mu bantu bameka bana abafuna ebizibu olw'okusemberera. Ate ekirala nga n'okwemanya weemanyi ekiro oyina ki spiritual husband wadde tokiroopanga tokyogeranga naye nga naawe okimanyiiko kimanyi okujja ne kyegatta naawe. Kyegatta naawe oluusi weraba nga oli lubuto ekiro mu kirooto oluusi weraba ozaala bwana okalabira dda nga okazadde mu kirooto kebasaawo n'okayonsa wadde obudde bwe bukya okamagaamaga tokalaba naye nga bw'ozaala ozaalira dayimooni. Bw'ozaala bwe bugenda eri mu nsi y'omwoyo oyinayo obwana bwo wadde otudde wano mulankyawa naye ng'eri mu nsi y'omwoyo gweoyinayo obwana bwo bw'otatwalanga ku ssomero naye nga kw'okubuzaala obuzaala era nga ekibukuzaalamu kigamba oyo mukazi wange ali mukwata kajja kungwako era ddala ng'akusemberera yalwala omutwe gwe basiba yayavuwala gobagoba ku mulimu naawe n'otuuka okukimanyako noga naye ekintu ekyo kyo kirabika weekiri. Kati ensobi gye mukola abamu mubisiriikirira
n'otadiringa nakyo n'okirekawo ne kyonoona buli mukisa gwo gwonna ne kyonoona opportunity zo. Si bakazi bokka n'abasajja abamu babirina. Ye bali abasajja ababirina ebyaddala era naye ng'alina ki spiritual wife ekiro. Kyonoona buli kyakola kitta buli kyakola. Ate abamu bamugamba okulokoka talokoka. Agamba anaakimalira mu ssabo. Abala ne bwalokoka atuula nakyo proudly ng'ali nakyo nga takiroopanga. Ne kyonoona buli kyateekako engalo. Bassebo ne bannyabo, ensi eno gye tulimu ya mubiri kituufu ne ekontrolingibwa ensi ey'omwoyo. Gasiya oyo yenayina ajjudde mu nsi y'omwoyo gy'ali. Yeetaga kukutulaba oba omumanyiiko. Abamu ku mmwe mwakola nabyo endagaano. Y'ensonga lwaki olwawo kiroopa. Kuba wali okyali eri mu nsi n'okola nakyo endagaano. Abalala kyevungisiza mu musajja oli ayali boyfriend wo ate ayafa atakyaliwo. Naye olw'ebiragaano bye wali okoze naye ebyo emmalamu eyogeza ebyo ebitaliiyo. Wangi mukola endagaano paka 3 nga zikuli ku mugongo. Ate Robert yafa. Naye wadde yafa akyalemedde kagoberera ne mukiro ajja. Kubanga waliwo kibayita soul tie, mwoyo gwe. Omwoyo gwe gwegatta n'ogugwe. Abalala laavu ziba zibalinnye ku mutwe. N'omugamba I will love you until Lake Victoria dries. Kati ekyewuunyisa kye kino. Ye yakukyawadda naye Lake Victoria ekyaliwo. Yo tennakala. Muli mu ndagaano n'ekintu ekitakyaliwo. Nekyonoona buli opportunity konna akajja. Kati nkuwa amagezi olina okufunayo olunaku n'odinawunsinga ne weekutulako n'omenya ekika ky'endagaano ezo zonna ze wakola ez'obusiru. Kama yebazibwe. N'ozirivansinga n'ozizza emabega. Gwe tokoye ebintu okwebakako ekiro. Abalala sigwa byeyingizaamu. Baakuyingizaamu biyingize. Maama we yabikuyingizaamu. Abazadde abamu si babuvunaanyizibwa. Bw'aba anoonya oluzaalo ng'alunoonya bwe lukerewa okujja ng'agenda mu ssabo. Ng'akola endagaano n'emizimu. Nga bajjajja bamubuuza omwana gw'olizaala oli mutuwa nja mubawa. Ekikulu kuzaala nja mubawa. Oli muzza wano ng'azaaliddwa n'ojja ne weebaza nti ye nja kuleeta emimbo gy'emmere n'ekita ky'omwenge. Oba yabitwalayo oba teyabitwalayo no good deal. No peace. Tewali mirembe. Setaani asigala akulinako connection ng'akunoonya kubanga akulinako netiwaaka. Olina okufunayo olunaku ekyo nnyoko kye yakukolera gw'okikutule mu linnya erya Yesu. Abalala bataata baba banoonya ssente. Bakolera ebintu bingi mu masabo. Sajja abamu batabuka ku ssente. Bamubuuza ye musabo gy'agenza ozinoonya nti abaana bo oli batuwa babeere bakazi baffe. Taata ngamba babeere bakazi baffe nti ye. Kati bw'ozaalibwa omusajja modolo eyo ng'ate tolokokanga oba nga walokoka naye nga Yesu tonnamutegeera olaba bintu kutabaala kiro kukwebakako. Naye nga ani yakola nabyo endagaano? Taata ali anoonya ssente. Ate tojja kungamba tebinkwatako. Ani yagamba? Mumala kulwana naye toyogera bwogezi nti tebinkwatako. Biba bikwatako kuba yakuzaala. Omuntu bw'aba yakuzaala toyina bw'olemererwa mufaanaganya nnyindo oba emimwa oba omusaayi. DNA eba yiye. Ebirungi bye biba birungi byo n'ebibi bye biba bibi byo. Wali ategeera bye njogera? Waliwo olutalo. Walina kubaawo olutalo. Olina goloka n'okyekutulako n'okola no disconnecting connection eyo. No denouncing endagaano eyo. Sometimes kyandikutwalirayo okusabako oba okusiiba n'ofunayo olunaku n'olusiiba. Embeera yo gw'osinga ogitegeera tewali akusinga gitegeera gw'ogimanyi. Kama ebazo. Byenjogera obigulira olwaleero. Gw'osinga okwetegeera. Bwe tubeera wano ffenna tuli badde mboga nti eme. Naye nga gwe weetegeera. Era oli wadde mbokulonda mu byenjogera noga nti ekyo tekinkwatako kyayogedde. Naye ate ekyo ekizzeeko kyo kinkwatako. Kyova olaba olwokubanga tambulira mu nsi embi efaanana bw'etyo weetaaga amafuta ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu.
omusajja amubuuziza sinze nkufuseeko amafuta okubeera omukulu w'abantu bange. Ye benefit number emu, amafuta gagenda kufula leader. Tawulidde, amafuta, the anointing is going to push you into the lead. Ogenda kulembera. Wanji, you be in the lead. Kulembera. Wana gerunziriza olunyiri olwo olusoose. Nduwuliddemu ate ekipya. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, is it not because the Lord has anointed you commander of his inheritance? For a longer time, Katonda ina inheritance gy'abadde anoonyezaako liida waayo. He has been looking for a leader. He has got an inheritance. Aina inheritance nga tebadde kakulembera. Inheritance esooka eya Katonda ye nnyumba y'ewammwe, ennyumba ya kitaawo, ekika ky'ewammwe. Katonda abadde atunulira ennaku yaabwe n'amaziga gaabwe ng'okaaba bakaaba, okaaba bakaaba, okaaba bakaaba. Mukama nabuuza naye bano ani alibataasa? Neetagayo omuntu mu kika kyabwe, mu nnyumba yaabwe, musitule muyimuse mbereko we mutadde, nga kwoyo kwe baliriira emmere, kwoyo kwe balisomera, kwoyo. Ani awulya ngambeko nti amiina? Gamba nti weebale Yesu. Anointed to lead, anointed to save, anointed to bring hope to the hopeless, anointed to protect, anointed to cause a smile on faces that were not smiling. Gamba yo yenze yenyini yawe. Yegwe, are you accepting the leadership? Okkiriza okubeera omukulembeze mu area? Siwulira, okkiriza okubeera omukulembeze? Okkiriza okubeera omukulembeze? Okikakasa nti abanayagala nga okumanya Dubai banamanyirangayo ku ggwe. Abanayagala nga ogende Dubai gono batwalanga. Atalyangako ku Garden City guba kulemberamu. Wanji n'omulinyisa amadaala gatalabanga. Gana gatambulira manya ku masannyalaze agagira gati numga linnya ugenda okwanga ng'agira ali ng'asooka kusinziira bwati ng'agira noga leero luno tosekanga ne bw'obanga osese osekanga kitono noga ndi Mukama nkwebaza oyo naye nze mulaze lifuti nga gwe liida kkiriza Katonda afukeko amafuta abantu balage bye batalabanga mu nsi muno mu linnya lya Yesu. Swa hallelujah. Nziriza olwokubiri tuve wano, nziriza olwokubiri olwo lunzirize olwo lubadde lwasigaddemu omubisi. Neewulira akatundu akalala akabadde awo agambye bw'onoova gye ndi leero, gamba leero, kiddemu n'amaanyi gaa leero, kyogera maga nti leero. We are not talking about tomorrow, we are talking about today. This is a today anointing. We are getting into a today season. Today. Someone will say, today. That is what happens when you get anointed. Biva mu bisuubizo. Biva mbigamba mbu oba oli awo kirijja. Biva mbigamba ndi mwezi ogujja, mwaka ogujja, myaka nga 10 okuva kati. Bifuuka bya leero. Nsaba Katonda akunyingirize mu mafuta ga leero mu linnya lya Yesu. Bw'onoova gye ndi leero, you will find 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelezah. What a specific thing. 2 men. Duli omusajja badde anoonya buli gy'agenda anoonya endogoyi taziraba. Nesokolabe actually seriwal. Nteko mukono wagu. Nsaba Katonda
akunyingirize mu mafuta g'obubonero buli gy'otambulira. Gamba nti nga twala. Kubanga obubonero busobola okuba nga si kye kyamagero ky'obadde onoonya, naye bukugumya. Obubonero baabukola kugumya. Obubonero Bayibuli kyobola nga etusuubiza nti munaalabanga obubonero n'ebyamagero. Obubonero ne bwe bubeera ku luguudo nga babuyita traffic signs. Obubonero bukugumya n'otegeera n'omanya nti ndabika sinnabula gyendaga yeeyo. Amina. Abali babaddeko mu first world countries nga wali obaddeyoko, you know what I'm talking about. Eri tiwali budde bwakubuuza nti lino lyekuba erigenda egindi. Ennyonyi ezigenda egindi ziyimirirawa? Nedda. Obudde abantu tebabulina, oba ogenda ng'otambula obuuza. Bwe babuuziza bakigumira ne bakwanukula, naye baba bakwewunyako ekintu eki butakebera bubonero, kuba buli kimu kiba available. Buli wooyita, abazungu bakola ensi zaabwe, buli wooyita waliwo ekikugumya ekigamba ntonnabula. Buli wooyita bakuwa amagezi oyimirire weetegereza obubonero obwo. Ne mu mawanga gye batayogera luzungu, obwongo bwe babukola bulungi osobola okutambulirayo. Germany, France, Denmark, Sweden, Norway, tewogera luzungu, naye you can survive there. Why? Signs are readable. Are readable and can be understood. Akabonero kalabirira nkagajirawe kanikagira ne bateekako nti kibuye, naawe n'omanyira ddala kati wano wentuuse bwe nsiri wala n'ensukka wano nga siwese genda kibuye mba mmaze okubula, kubanga bakalaze kibuye ate nga gy'obadde olaga n'omanya nti kati ntambula noonya akaddako we baweetera wennyini we noonya. Era omutima gukubeera wamu buli lw'osoma obubonero. Obubonero mulimu gwabyo kugumya n'omanya nkyali ku right track. Nsaba Katonda ne bw'aba tannakireeta mu bulamu bwo akumpeereyo obubonero mu linnya erya Yesu. Y'olieyo ono kyamuwa ojja kusanga abasajja babiri, era bw'obasanga toguma. Mbuuza, bw'obasanga toguma? Bw'oba tobasanze obuusabuusa n'okutya n'otya. Bwe babeera omukaaga nakyo kitiisa. Bagambye babiri, naye bw'obasanga ne bw'oba enjala ekyakuluma nga tonalya mmere etandika okwanoga nti ndi ku track. I am on the right track. Omusajja yangambye abasajja bameka. Nsaba Katonda atandika okutambuliza mu bulamu bw'obubonero mu linnya erya Yesu. Ng'alina byakugamba ate n'omala n'obiraba, ng'alina byayogera ate n'omala n'obiraba, ng'olina by'oloota bw'omala obiroota n'obiraba. Kama nti amiina. Ekyo kijja ddi? Kijja ng'oli connected ne spiritual world, connected ne headquarter ngamba ey'omuggulu ngaesobola okusindikira signal niga nti enkya ogenda kulaba bwoti ne bwoti, enkya ogenda genda mulankyawa wangi musumba agenda okubuulira ajja kuba ayambadde esaati nga ya bbulu, ogenda okutuuka no ng'ogiraba ne bw'oba tonalya mmere owulira ng'ewona. Katonda akugulirewo ensi y'obubonero, signs and wonders in Jesus' mighty name. Mbuba naakugamba nti endogoyi zewagenda okunoonya zikoze zitya? Zirabise. K'otuuse gye bakufukirako amafuta, endogoyi zewagenda okunoonya zirabise. K'omaze okugendako amafuta, endogoyi zewagenda okunoonya zirabise. Yangu wano ggwe tosuulanga ssente zo teekangawo omutwe, genda Katonda akwennyingi n'okusingano mu linnya erya Yesu. Zirabise. Endogoyi Katonda akwennyingirize mu mafuta. Endogoyi z'obadde onoonya okumala emyaka gino gyonna wangi
akuyingize mu sizoni y'okulabika kwazo. Ng'onoonyeza mulimo buli wootuuka no vacancy. Ate okumanya ekintu kikuzannya 2 ku 1 bateekawo no vacancy. Gwe n'oyitirawo dda n'ogenda omulala n'akyamayo ne bagumuwa ne babuuza naye nga kubaddeko no vacancy ntwayagala goba bafala baleme kukyama. Era Katonda akuwa omukisa by'onoonya obizuule. No vacancy. Omulala agendayo atya days later 2 days later n'omusigana nga bagumuwadde nga gwe ekintu kyokunoonya nga tozuula ng'onoonya tozuula nga gwe kyakulemerako kati ekyo nkikutula mu linnya lya Yesu. Katonda akusengule akugye mu sizoni y'okubinoonya nga tebirabika, akunyingirize mu sizoni y'okubinoonya nga birabika. Lwaki? Mafuta gakola ki? Gakutula ekikoligo, gakutula ekipali, gakutula ebyagaana. Kyekituleeta wano mu saavisi ng'eno kuba kati waliwo wabuuza ne bagajjawa bagatundawa musumba nengula y'ekicupa nkireeta okisabire sigentegeeza ago twalira akajanjako. Ebyo bicupa by'oggwe ne bwono bigula otya n'obyesiiga n'onaaba n'okunaaba. Amafuta agoogerwako gava mu kigambo kya Katonda nga kino ky'owulira mbuulira. Bible igamba faith comes by hearing. Come on, woman. And hearing by the word of God. Kugamba n'abalokole tebannasiga gwoze n'osiga nga n'abalokole tebannakibikkulirwa. Musajja gwe Katonda akole bulungi. Walokoka oba zikulokoka lwaleero? Walokoka dda? Katonda akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Ddayo weetuulire. Kama yebazibwe. Ozannya n'okuzannya. Nalokoka dda kyovulaba ndi mu balokole nakizuula dda. Genda Katonda akuwa omukisa mu linnya lya Yesu. Agakolayo genda omusigemu. Onayagala musigamu. Musigemu. Agandi engeri gy'asize keba musigemu. Kati gwe nyiikira pulojekiti ye ey'obukodo. Yenyiikirire. Onoolaba gy'enekkomya. Bwe tunulanga batunuzi nga basiga. Asize n'akungulirawo. Bya Katonda bikolerawo anti amafuta tuli mu gaaleero. Today! From when you depart from me today. Olunyiri lugambi zirabise. Ekibadde kyazibuza obadde tolabanga Katonda. Ekibadde kyazibuza obadde walemererwa okugenda Katonda wakwetaaga. Ekibadde kyazibuza obadde towuliranga Katonda byayagala owulire. Omanyi Katonda ng'alina byayagala owulire. Endogoyi ne bw'ozinoonya otya ne bw'oteekako bbayo n'okyula toziraba. Naye bw'omala obbiwulira zirabika. Ani awulira zikola zitya? Bw'omala okulya Katonda kyayagala owulire zirabika. Kansimbyeyo kino. The donkey which you went to look for have been found. But your father has ceased caring about the donkeys and is now worrying about you, saying, what shall I do about my son? Nakyo bakimugambye endogoyi zirabise naye ekiri eka taata we yakumadde olumbe. Agamba omwana wange ensolo enkambwe zaamulya
era aleseeyo okweraliikirira endogoyi ze yakutuma. Ekyendogoyi yakita kati yeraliikirira ggwe, era atambula abuuza abantu bonna ku kyalo, naakola ntya olw'omwana wange, naakola ntya olw'omwana wange. Kati ekyo kye kimu ku bisinga okutawaanya abalokole. Sometimes aba atambula agenda Katonda gy'amwetaaga, najjukira nnyina byalowooza, najjukira kitaawe byalowooza, najjukira bazadde bye balowooza ne bye boogera, kubanga olumu tebakoma kubirowooza bulowooza, n'okubyogera bakola batya? Babyogera. And that is how you get diverted, by the way. Ebibye ebimu byokoze obikoze ogezaako okusanyusa bazadde bo. Ebibye ebimu byokoze obikoze ogezaako okusanyusa bazadde bo, noddayo ku zero. Kubanga wateekawo amatugo n'owuliriza maama byagamba ku kikwatagana n'okufumbirwako engeri gy'oludde, ate buli lwogendayo akaaba asooka nga anyumya emboozi, mwana wange. Era kati gwe kyogamba ne mu balokole eyo era wabulwayo omuntu. Naakola ntya olw'omwana wange? N'agasangula naawe agago ne gatonnya n'okaaba olwo ng'akulina. Kubanga bw'omala okukaaba ategeera naawe ekikuluma, kirabika naawe ekikuluma. Nalukaga naye kati oba abalokole bo ng'abalokole tebafaayo. Wano waliwo mutabani wa Bumba Kali. Bakali alina abakazi babiri bokka bokka, kati gwe bw'aba akwongeddeko mubeera basatu. Bumba Kali talina buzibu, ate era twamugamba nti ojja kujja mu nnaku zino, kubanga munnange maama mwanange tunalinda ebyobolokole tunaakoma. Ebyobolokole munnange ebintu byammwe bizibu, tunalinda ebyobolokole. Kati emyaka gigi na 34. Muwala wa gundi wano ne bamuwasiza, ne muwala wa gundi bamuwasiza, ne ngamba owange yabe wange n'atema omulanga n'owulira nga gukuyingidde ne mu mutima nga gukufumitanga effumu. N'ogaa naye kati maama okusinga okumukaabya obwenkanidde awo, kanzikirize mutabani wa Bumba Kali gwe bagamba. Wangi olwo endogoyi ozivuddeko, kati oli ku maama kyagamba, kuba maama aleseeyo okulowooza endogoyi. Kati gwe gwalumirirwa, gwe gwakaabirira okukakana nga bayita mutabani wa Bumba Kali awo akawungeezi ng'ajjanga bamugende munyumyemu, si musajja mubi, asuubula mu katale ka Mubula atundayo byangwe na bikapo, munyumyemu. Munyumyemu mulabe. Okukakana omulokole waffe yagenda okulya Krisimansi, mulaba butadda nga Bumba Kali yamwewangulira dda bamuwoowa okuddayo mulaba mu kibuga ng'aliko akakaaya ku mutwe lwaba ayiseeko eno, nga mugamba ono si ye Nakitende ayakulemberanga praising, nti yoyo nenga oluvuma lwavuma abalokole kati terwogerekeka. Ng'omanya yalekayo okunoonya eddoboozi eryogera ku future ye gye riri, n'agenda kuba n'aboogera ebyafaayo bye. They are concerned about her past. They are not concerned about her future. Bo babala myaka gye Nakitende katuyingidde 36. Ekintu ekyo nga kitutiisa buli lwe tukirowoozaako, okubanga nakati tunnazaala. N'obawuliriza kasito saawa amatuugo ku gasi oyo ng'owedde. Ekyamagezi kyali badde butateekawo matuugo. Bw'aba atandika n'omugamba maama togenda yeeyo, Yesu akikolako, togenda yeeyo, Yesu akikolako. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'onootandika okubeera concerned ne concerned z'abalowooza nti bakulumirirwa nnyo, bagenda kudivertinga ne gy'obadde olaka togenda kugendayo.
nekyo badde ogenda okufuuka togenda kifuuka era ojja kusiraanira awo nebumba kaliwo andi oli namba 3 olyoka olaba embaga muzaale nga abazaalira ku competition bali bakazi babiri bazaala naawe ozaala embuto abeera na 3 omwaka gumu mwenanga muli awo sooka obeesonyiwe sooka obaleke wangi kyoliko okimanyi kyewagenda okunoonya okimanyi katonda gw'onoonya omumanyi sooka onoonya obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu bwe na bino ebisigadde by'endogoyi zigenda kujja mu linnya lya Yesu. Sooka ozuule Mukama totuswaza noonya Mukama zuula Mukama bw'onoozuula Mukama n'endogoyi zigenda kuzuuka. Nkusaba ekyo ne bwe walibanga wayise emyaka 2 okiŋŋambe nti gwe wakiŋŋamba oba kisoboka baako owekiwandiika. Mukama yeebazibwe. Kitaawe alese ekulooza endogoyi neeralikira ggwe agirayiralikira ajja kuwona ajja kuba bulungi era babikunyumiza naye taata ennaku zino akaaba ng'omuganga obaga nti ajja kuba bulungi. Olunaku lumu alisanyuka olunaku lumu aliseka lwe ndimuyita ku mbaga najja n'atula ali ng'omuzadde aliseka wangi bajja kusanyuka. Sooka oleka okulumirirwa abo sooka okole Katonda kyayagala. Teka omukono waggulu gamba nti ayi Mukama nkwebaza olw'ekigambo kino kyempulidde weebale kuba nkiwulidde. Nkwebaza olw'amafuta ayi Mukama nfukaako amafuta aganakyusa amagenda gange. Fukaako amafuta gakyusa amagenda gange mu linnya lya Yesu. Gansimbewo neetaaga mu linnya lya Yesu. Gakutule ebyali byansiba mu linnya lya Yesu. Ganfula omukulembeze ow'obusika bwa Mukama mu linnya lya Yesu. Gannyingize mu lulimi olw'olwaleero olulimi olw'olwaleero nyingirira mu mafuta agatogera byanca agatogera bya myaka gujja agoogera ebyolwaleero. Ayi Katonda amafuta ago gatandika okundaga n'okuleeta abo bokka abanangasa abatali nkaabya maziga boboleta mu bulamu bwange ba partners business partners. Leeta emikwano eginanzija ku level wembadde gintwale ku level wesibadde. Leetayo emikwano egimanyi byennoonya gye bisiŋŋaanibwa. Leetayo emikwano egimanyi endogoyi zembadde nnoonya gye ziri. Ayi Katonda gumya omutima gwange bwe mpuliranga abakaaba naye mu bunnanfuusi nga bakaaba nga banoonya nange okunkaabya amatu gange leka gaggalwewo galeme biwulirize mu linnya lya Yesu. Kubanga abo abakaaba bajja kusirika bwe ndibaliisa bwe ndibasuza bwe ndibatambuza amawanga banaasirika era baliyogera nti wali mugezi walyoka n'otava ku Mukama walyoka n'otagwa walyoka n'olemerako. Balikyogera mu linnya lya Yesu. Amina.